Okay, badde kugambe tugenda kwogera ku maanyi ag'omukyala. Twagogerako luli naye topic eyo mpanvu ddala tetwagimaliriza ne tugambe tetujja kulyaza amaanya ne leero katukomewo tutandikire we twakoma. Namba gwe tunakubaganyiza ebirowoozo in case you have any contribution to the topic today egenda kuba 700 65 65 00 musanvu 00 nkaaga mutaano 00 koboita otubuulire eyo amaanyi g'ogerabamu otya era ogakozesa otya to create a better version of yourself and also impact the community in which you live. Tuline Hajat Zai Kachama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyuka. Oli bulungi. Alhamdulillah. Happy Women's Day. It's twavaayo ku dde kati omwezi guna ne tuguwamba n'omwaka twandigutwala. Era simanyi Dr. Nanyenya bweyenyizeemu wakati awo. Wali tusazeewo bakyala. Omwaka tugwetikke naye same to you. Bakyala tubaagaliza olunaku oluba lwakuyitako nga wali teweetegese omwezi tukyagutwaza naye ekibuuzo kiri nti how woman are you? Oli mukyala nabaki? Oli mukyala nabaki? Kuba omwezi gwandikuyitako n'omwaka ne gukuyitako ngera tolina kyofuna. Naye obubaka bwafulumanga wangi ku radios, ku TVs, buli wamu abantu baali boogera. Yes, but tolina kyewafuna around that time. Kyonna information yo esigala ejja, ebipya bikyajja, ebikadde weebiri, naye ekibuuzo kiri nti gwe okyukako ki, oyingiza ki? Because bingi twasoma mu masomero, tuyingidde mu field, oli ki, ofuuse ki, buli kyowulira kikuyamba ki? You know, kubanga eri omuntu ng'awangalira mu mbeera ng'abiwulira ne bimulekaawo oba n'abirekaawo. Exactly. Era nga ye bamu baatuuka, oli nga ye amanyi yakola ki, yatuuka, abamu baggalawo nga yasibawo takyayingiza, abalala babo tulina be tuyita ba full cup nga yasoma abambi obwongo ne bujjula ne bwoleeta kipya ki ye talina kyakola ki, talina kyayongerako. Era bwe tuba tusomese tubakubiriza nnyo okuyiwako. Oyiwako katono osobole okukola ki, okuteekamu okwekipya osigale ku mutindo, osigale ku mulamwa, otherwise bw'oba wajjula ensi ejja kusesema. Somehow the system vomits you. Oba omulembe gukuba etteke n'odda ku bbali. So the month is coming to an end because today is the 16th. Wakati tuyiseewo. So kiri gy'oli okwepimapima mu mukyala gwe emyaka 18 gy'owezezza, oyimiridde otya mu byetaago byo, mu birooto byo, mu bye weegomba. Nabannange benkeera nabo tukedde ne tugamba nti aniridde serena ezo zaani simanya zisheratoni naye ddala tukeera ne twekalakaasa baliddayo ne tufuluma nga tuli basanyufu naye twagambye sheratoni eyo balina gwe bagipimako Farida. Temugigendamu? Eri bagamba nti si yaabwe. Waliwo abalowooza bwe batyo nga bo bamanyi ebifo byabwe. Yalowooza nti bweyingiramu tubatwale mpola mpola, naye nga bambi ye bw'alaba kiwooteeri ekyo kyekinene bwe kiba ki 5 star ne 6 star alaba nga oba oli awo tagwanidde kola ki naye mwana tuweesitula lumu n'oyingira n'osaba akacupa k'amazzi. And you celebrate the Women's Month that way. Tewali gobagobayo nkakasa nazze okulaba obulabi menu nkakasa nti naye ayingira n'entebe n'agituulamu. Exactly, oli mu class. So kitegeeza nti kiri mu ggwe okwesitula, tewali agenda kukola ki kukusitula. Twakoma waluli. Bigambo byali bingi naye bigambo byali bigumu ng'ate by'amazima nnyo era abaami baafuna obuzibu. Waliwo gwe nasisinkana n'angamba nakukyaye. Bambi wazibula mukyala w'amaaso. Nakukyaye. Oba wamulaga ki? Namugamba nakoze eki? N'angamba oyinza otya kuguna omulembe ogw'okutugula ffe abaami? Guno omulembe gw'okugula baami n'osooka ozibula abakyala, n'osobola okugamba abakyala baleme kutuwa ssente, toli mulungi. Naye naseka namanya nti point yatuuka era abantu bagoberera.
twebaza era tujja kutandika nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yennyini byonna era Katonda oyo n'abakyala nabamu ku mutimbagano nabalaba nga bayomba nze mba nina ssente zange lwaki omwami wange sizimuwa anti tugambe kirimu ggwe bingi bijja kwogerwa era bingi ojja bitwala oba ebimu ojja bikola ki ojja bireka naye ffe tugamba nnyo nti whichever choice you take buli choice gy'otwala the repercussions are waiting ahead ate ebintu ebisinga teweetaaga kumala bitomera bw'ofuna omuntu n'akugambako aliya ate oba weesiimye nnyo naye bw'otomera omanya nti otomedde kuba waliwo omuntu atomera tinatamanya nti akoze eki naye bw'otomera omanya nti by the way kino nakiyingiramu nawulirako nga bakola ki nawulirako nga mama wange akyogerako taata wange basomesa n'abantu abalala naye saagala kubuuka tulina okwebaza. It's important to be thankful to our creator kubanga bw'atasiima tetubeerawo era bwe tutamwebaza tuba tweryazaamaanyiza amatendo gonna agoogerwako nga matuufu gage yatonda omuntu omu oba omwoyo gumu mwana watu n'aguggyamu omukyala waagwo emirundi egisinga tukoonako emabega eyo ku Adam taata waffe era ne tukoonako ku Women's Day program gye twakola twayogerako nnyo ku Hawa maama waffe oba Eve okusikayo nnyo amaanyi gaffe gasibukawa. So Katonda oyo yatonda omwoyo gwa Adam n'aggyamu mukyala we Eve oba Hawa ate mu abo ababiri n'akolamu multiplication ey'emyoyo gyonna egiriwo olwaliro negigenda okujja. So kyabbeeyi okumumanya n'okumutendereza ng'omuteeka mu ddaala lye nga toliseeseetula ng'era toligattako nsonga ndala. Twebaza nnyo NTV olw'okuteekateeka era nsanyuka nnyo okumpa omukisa ne Spark olw'omukisa guno. Nsaba nnyo Katonda ayongere okutusomesa ate tusomese bannaffe naye nga mu ekyo nga tuyiga nga naffe tussa mu nkola. Twamala akabanga nno programu Katonda eyingire mu ssaawa emu n'ekitundu nga tujjukiza abakyala abaganda baffe nga naffe mwetuli nti mwana wattu ensi yandikulowoozesa nti oli munafu naye nga ate oli w'amaanyi nnyo era n'abalowooza nti oli w'amaanyi mwana wattu beesigamye ku ggwe. Ekitonde ekisajja kye kitusinga amaanyi naye ffe tukizaala. So oyinza obuteetaaga nnyo kunnyonnyola nti naawe oli w'amaanyi kuba ekyamaanyi ate kizaala kyamaanyi. So entalo eziriwo ezo nti ani asinga munne zijja lwakuleeta butali butebenkevu. Nze olwo olutalo zindaba tetulwetaaga tetulwetaaga kuba exactly buli omu waali amaanyi ge we gatudde mu bukyala bo amaanyi go mwe gatudde. Tebwetaaga kumera birevu tebwetaaga kwambala mpale ziringanga za mu maanyi gaago mu bukyala bo amaanyi go we gali. Era tukubiriza nnyo abaami nti bamanye nnyo nti abakyala be balina oba be bawangaala nabo baba bazaala b'amaanyi ddala nga tubasoomooza oba nga basoomoozebwa okuinvestinga n'okuexploringa amaanyi g'ebitonde ebyo be batambula nabo mu nsi muno because mu nsi muno we are partners. Katonda atonda omwami n'ateekawo omukyala batambule mu nsi muno nga bayambagana buli omu mu maanyi ge ne mu bunafu bwe. Matenda gatufokasingewo nnyo rooli y'abaami mu kuggyayo amaanyi g'omukyala. Rooli y'abaami mu kuggyayo amaanyi g'abakyala. Jo twabadde ne dialogue awo ku School of Education Makerere University nga tuli mu kubaganya birowoozo n'abaana abo abayingira ensi nga tubabuuza nti abange omwami asobola okwenkanankana omukyala. Abaffe kyetaagisa nnyo okuba nti buli omu wa kilo 2 n'oli wa kilo 2 kyetugambyeko nti weetaagawo nnyo okubaawo okusika omugwo okwo okuprovinga nti alliance. Dialogue yabadde enkambwe nnyo ng'era abawala bagamba nga muli mu luzungu ninga abalaba oluzungu terulina buzibu tulubeeramu
naye omanyi oba mu luzungu mulina engeri gye mwagiwingamu ebintu. Ate abantu ate babakambwe nnyo abantu naddala abakyala bwasikayo oluzungu ate olumu akambuwala naye twabadde mu luzungu kuba twabadde mu faculty mwennyini naye nga n'abooluganda badde basobola okwogera naye abawala nabalabye nga bakambuwala nnyo nga balowooza nti ke baafulumye ne banoonya ku ssente n'ayingira for example butcher n'agulayo kilo z'ennyama 2 kitegeeza nti ate omwami yalina ogifumba. That is one contribution that I had. Nendaba nga ate tulina obulabe nga bujja nti olw'okuba kitegeeza nti gwe totegedde nti waliwo obunafu buzze okuyamba obuyambi nti obunafu buzze ozze kukuba kiraka ate ne mukama w'ensonga ey'okkugula ennyama mu maka n'atategeera nti yanafuye essente bwe ziba tezizze manya nti onafuye obuvunaanyizibwa bwo bukulemereddemu ate bw'oba oyambiddwa kwegamba tumanye nnyo buli omu ayambirawa munne era akomawa. Omwami bw'afumba ennyama tejja omwami bw'afumba ennyama ejja mwana we tesobola n'okusinga ey'omukyala okuwooma naye omwami tasobola kufumba nnyama buli lunaku okuggyako nga yagufuula mulimu naye ate bw'alaba ne bw'aba nga chef oba mu Serena nga wano mwana we era bw'atuuka ewaka ayinza okuba nga si byayagala okutandikiramu oba okuwangaaliramu. Ekigambo ky'okuteekateeka ebyokulya oba okuteekateeka ebijjulo Mungu yakiteeka nnyo mu bakyala biyinza okuwooma oba obutawooma naye omukyala azuukuka nnyo nga mu bimu bye yandyagadde okukolera abantu be kubafumbira mmere. So kitegeeza ki nti omukyala bw'afumba emmere roolo eyo oba omulimu ogwo gumutereerako nnyo okusinga ku mwami bw'afumba ennyama. Era mu maka omwami bw'abanga yafumba kagenderere amaka ago batandika okugalowooza nga agayina obulema. Tugamba abaami nti roles zino tusobola okuza exchanginga once in a while out of care and love out of kwa tuyina kye tuyita nti tuyina love languages twazoogerako nti osobola okuba nga munno gw'olina love language ye ya acts of service nga buli lw'omuyambako omufunamu ebitendo bingi omufunamu bingi so gwe weemanyiiza okumuyamba ku mirimu era n'otawuliriza nnyo banno bye bagamba kubanga gwe byojja mu mukyala wo ng'omuyambyeko ebyo ebyamagoosi ng'okola ki okubitegeera. So tugamba nti omwami onooyamba otya omukyala oyo akuliraanye okubanga abeera mukyala wa naggwano mukyala wa maanyi avaayo mu butonde bwe n'abeera ng'asobola okuyamba society eno n'osigala ng'omwenyumirizaamu mu maanyi ge era osobola otya okumuyamba n'osigala ng'ate mwana kubanga buli lwasituka gwe osigala osituka n'abeera nga mu kumuyamba nga mujja mwembi takoverpassinga kubanga abaami baafunye obuzibu nti bwe baalekeredde abakyala okwerwanako ennyo kugamba omuntu atuuka ekiseera n'agamba nti naye bino we bituuse omuntu alina okwekola ki okwerwanako n'okwebereramu. Kati bwe twakitutte ne tukisitula ffekka twesanze nga tuyina emitendera gye twabuuse ne twesanga ng'ate ensi etulowooza nti tuyiseewo naye nga bwe tujja nga tuyambagana ng'omwami ayamba mukyala we najja nga basituka babiri because twakkiriziganya luli nti omwami ye mukulembeze waffe si ye mufuzi omwami tasobola kufuga mukyala era abaami tubagamba nnyo tosobola kufuga mukyala oba obusobozi tobulina wabula omukyala yefuga yekka just like n'omwami obufuzi ku muntu buli munda mu ye. We have what we call control, that is self-control. And then we have leadership. Obukulembeze ani asookayo bana ne bakola ki ne bajja oba nakunyumizako Farida bobo tuba tugenze mu bisolo enjovu bwe musinkana family y'enjovu ng'eyagala okuva sayidi eno esala ekkubo enjovu ensajja yeesooka. I don't know if you ever got that scene. Enjovu mwana wattu ensajja yeesooka and what does it do? Eyimirira ku sayidi y'ekkubo netunula no, it first ensures that there is security. Netunula neweereza signal nti tukole ki
tusale. Naye waliwo olumu lwe twalaba enjovu eyo nti waliwo lwe yagamba nti bajje omukyala abeera mabega omwana abeera wakati. Naye waliwo lwe baali basala nga bagoberera ne wabeerawo emmotoka eyajja nga tezirabye oba abatalina mpisa batamanyi mpisa za game park. N'emisinde gye bazaayo mu nsiko bonna basatu maama akyuka tolaba nti enjovu nnene naye sipiidi gye bakyuka okuddayo mu ttale era nga maama yasooka omwana n'addako taata naye taata ate taddirayo ddala addayoko katono buki n'addayo ku mulimu gwe because it is time to cross and go the other side. So tukitegeeza nti naturally omwami ye mukulembeze w'obutonde. Kitegeeza ki bakama baffe nti mulina okwerwanako ennyo abaami okuba nti mwekuza mukulaakulana mu bitendo byonna ebyetagukulaakulanamu. Tugenda bikoonako wano omuntu yandibadde akulaakulana mu bitendo ki ebbanga lyonna nga toddiriza paka lwova ku dduniya kuno. So abaami tubagamba nti bwe mutaatambule na mutindo, bwe mutaatambule na kumanya, bwe munatatambule na kukuza ssente ze mulina mu nsawo zammwe, bwe mutatambule na kukuza amaanyi go gano ag'obutonde n'ebinywa, ekitiibwa kyo ne kisigala nga kitambula nga tekiddirira, abantu bano b'okulembera either bajja kukutomera oveewo oba bajja kuyisa. Babulabanga bunafu ate nabo tebagala kunafuwa. No, kati tewali tayagala kunafuwa naawe, tayagala musuffocating kuba buli lw'osigala wano. Jjukira nze njagala kukola ki? Njagala tugende. Kati buli lw'obeera nga ggwe osigalidde ondetera okuyitawo. Either nkutomera, those are the collisions we have, the conflicts we have in the society. Domestic violence tukola ki ze tulina olwaleero olw'okuba omwami agaanye we call it personal growth. Okuba nti gw'olemeddwa okusenvula so that we can also get space okuba nti tukola ki tujja maaso. Kakati biki bye tulina okukulaakulanamu? Tubirabe nga tukomye obafune pen. Secho pen n'olupapula. Kaveeyo. We look at those particular areas you should focus on on your growth. To come out, please don't go away. Okay, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya tuline Hajat Zaitun Kachama. Yes, twogera nsonga z'abakyala amaanyi go galiwa and right now omwami okola biki okulaba nti omukyalo oyo akuli okumpi baguyinako access. It could be your sister, it could be your wife, your partner, your mother, oba just a friend. Omuyamba otya okulaba nti asituka amaanyi gaaga ag'obutonde Mukama ge yamuwa n'agolesa. Yes. Nagambye namba yaffe kwe tujotambulira is 700 65 65 and 00. Yes, Hajat Zai. Tubadde tumenya tubadde twagala okwogera areas of growth, constant growth up to death. Tozikiza. Naye tukooneko katono ku bu highlight abakyala bajjukire amaanyi ge twabajjukiza bage twabalaga nti balina. Twabagamba nnyo nti balina amaanyi. We say that you have the power to stay in competition, or you can even decide not to compete at all. Competition. And you're like, competition with who? With whoever you've chosen. We have co-wife competitions, we have money competitions, we have fashion competitions, we have, Are they necessary? Is it good competition? Yes, we have good competition, we have healthy competition, or you can decide to have your space. As long as it is a good pace. Either you are a trendsetter because you can be at the head of the the lane. Healthy competition. Healthy competition is obeera mu kuvuganya ng'oyagala buli avuganya asigalewo. So that the competition stays. Let the people stay in the competition. Yeah, if people challenge you, okutuga
you know, noyagala ojjereko ne banno kye balina kugamba you want to suffocate. Let the competition be there. Farida waali, Zaituni waali, you know, balaba nti abaana batwala ekintu, but it shouldn't be that where Farida is seated I should sit. Kwagamba Farida aveewo ate okole ki, you cannot sit in my seat. Ne bw'obanga oli mulongo wange, you cannot sit in my seat. So tugamba abakyala nti you can choose to be in the competition, that healthy competition, or even to sit aside or to lead the competition. Nebabeera nga basigadde bakola ki, bagoberera bugoberezi. That is another way of twagamba abakyala nti you can be with any man that you want. Osobola okwendekuza, you can sleep with whichever man you would wish to. Era notakendeera, era notakendeera osigamba nosigala nga bw'oli. Naye kyamakulu nnyo era kyamaanyi okulondayo eddenzi limu n'ogamba nti kanwane ne lino amaanyi ogasinga okuviirayo okusinga nga you know, ogenze wemansamansa kuba nakyo kisobola ate mwana watto era ne batakupima nnyo nti ono alabika ali active. Ne tugamba nti omukyala alina amagezi mangi. Olumu okusengeka ebintu intellect olumu yetutawaanya tubyawula tutya, tulina okutegeera n'amagezi. Naye abakyala balina amagezi mayitirivu. Twakikoonako era ntugamba nti baami mmwe, just test your wife one day omugambe nti naye kiki kye tuyinza okukola mpa ku birowoozo bye. Omukyalo yayinza okwewuunyisa ng'ayogera ebintu nga tebikoma. Naye tugamba abaami nti your ability okubanga osobola okufunayo omukyalo mu 2 3 4 n'oba controllinga n'obawangaaza omwaka gumu 2 3 4 5 paka 10 20 ate mwami gwe oli w'amaanyi kubanga osobola you know, to lead those intelligent, to lead those ne babeera nga basigala nga kuba osobola okubanga mwana oli wa senior 4 naye nga mukyala wali alina PhD naye naasigala nga mwana watu mukyala ate nga akulabirira bulungi gwe mwami gwe ate oli w'amaanyi nnyo. So tugamba nti abakyala, no matter how big and influential your power you have, you without kino kyali ky'abaami. Twagamba abakyala nti mmwe muzaala ensi eno, mmwe mugizaala abanene n'abatono, abakubi b'ebbomu e Ukraine ne Russia, you know, abayiiya ebimizinga egyo gyonna, and everybody ffe tubazaala. Kitegeeza nti tuli b'amaanyi. Naye okufaayo kwaffe mu kuzaala amaanyi gaffe wegasinga okuviirayo. Era ne tugamba nti njagala kujjayo buntu nga 5 twakajjayo ndooza 4. Ne tugamba nti omukyala tulina ekikolwa ky'obwenzi ekitawaanya ensi eno olwaleero. Mukazi gwe gw'olina ekisumuluzo ky'obwenzi, abakwana bajja kukukwana, naye eddembe ly'okukkiriza n'okugaana gw'olirina. Okukwendako n'obutakukwendaako amaanyi ago g'ogalina, g'okkiriza oba g'ogaana. G'ogalina. Abaami bakwana, abaami tebenda. Ye bw'akulaba alaba akayindo n'agamba yina ekikazi ekyo, bw'andaba banza bandabako ki bo bambi ate bafuna obuzibu, tusiba tubajjukiza nti tubaleetera obuzibu kuba buli kimu bakyagala. Akaala bakaagala, akasige bakaagala. Kati olw'okuba nti tubadde tugamba nti olw'okuba nti nina amaanyi ag'obutanyendako haawo, anti kati gwe manya nti buli omu ajja kukukwana for different reasons. Bw'otambula bw'otifaida bakwegwanyiza bayitirivu obungi, naye gwe okukkiriza nti yes or no gw'okirina. Mbadde nga mbogamba omwami wange okutambula ate ekyo totawaana n'ekyo era yennyini kisumuluzo kyeri sayidi ye. Ate bali abakyala bagenda okwendako nabo tubakubiriza nti be balina ekisumuluzo ekimujjukiza nti gundi nga nawuliranga Saalongo naalonga aliriddawa. So abakyala naye tekikoma awo era olw'okuba oli mugezi tukukubiriza okwongera okunoonyerezaako
nti ddala Naalongo yafa kubanga oyinza okugwa mu ntata. Then ekisemberayo ddala bakyala mmwe tubasaba mufuge emimwa gyammwe olw'okuba mulina ebigambo bingi twakikoonako luli nti olina ebigambo bagamba oba emitwalo nga 6 oba mu sekendo banga ffe tusobola okusimulula akatambi naye amaanyi gaffe mukyalo ogwo lw'osirikako amaanyi go ate gavaayo nnyo era oyongera okulowooza ate obwongo ne bukola ki ne busaza nnyo n'amagezi ne geeyongera. Kati abaami mu maanyi ago abakyala mwongere ebirala bye twakoonako ne bye tutaakoonako mwongere okubayamba nga bakula ate bwe mubakugira akula nga bw'omujjukiza nti ate towaba ate tosobya oba obaze bubi yongera weetegereze tulina kati abakyala baagala okukola bizinesi kati Farida buli mukyala ayagala kuyingira tebakyava ku nnyonyi abakyala baagala okugenda mu biduuka naye afuneyo eyo mudaala gwe tuula naye omugambe nti naye obaze bulungi asooka ombaliremu wano kiweemu emyezi 6 kuba kati ate oyo logic ng'omwami gwokola ki gw'omulina ffe tulina bubeezi wano amafuta agatandikirwako so mutuyambe nnyo bwe tuba tutabuse mutukole ki it's not about tolina kunkuba bikonde tolina kunvuma naye we can sit kubanga bwe mbanga nakkiriza obeere mukama wange era nyanguwa mangu ebbanga nno nga lyomala nga osigadde oli mukama wange nga si byakujjukiza bujjukiza naye abakyala munne bamanyi nti baami bakama baabwe naye bawulumwa nnyo mukyala alumwa nnyo ng'omusajja gwe yawa obulamu bwe akyalemedde okukola ki okwerwanako naye okugyayo buli obusajja Mungu bwe yakola ki bwe yamuwa. So tukubiriza abaami baffe batuyambe mu bulungi mu kuteesa mu kwogerezeganya tutuule wansi tulabe nga ono ayamba munne okuba tusobola okutambula obulungi. So omwami gwo n'osigala otya nga oli mukulembeze w'abakyala baabo abayina emitwe nga gyesera ng'okugamba ekisooka ffe buli kimu tukisobola bakyala bayina engeri gye bali banafu naye oba tebatya gwe tebwewunya omukazi ayimirira ku street okwo obayitako awo mu nzikiza n'ayimirirawo ssaawa 5 mukaaga mu mpewo kubanga omulimu gwaliko si gwa kwambala ngoye n'abeerawo mu nzikiza. It means omukazi oyo muvumu tatya n'okuvaawo obuvi n'omuntu Farida era n'omusajja najja n'asitulawo omukazi oyo anti omusajja alina ekimupika at least ekimupika ekyamaanyi gano ga at least asooka ne gamupika nti bamukuba bukubi nnume ya kigu oba ne bamufumita ekikwanso kyabadde tasuubira naye omwami yamanyi nnyo nti ekisobola okujja wasobola okukikola ki okulwana nakyo at least ekyo yalina ekyo naye omuwala oba omukyala ekimuyimiriza awantu awo aba ayina amaanyi agamuli munda omwo ensigo etasobola kutegeera kuba bingi byaba konsidarize n'agamba nja bivuunuka embwa ejja emmundu evuga omusajja ajjanga basajja alina ebintu byaba yesetinga nti am ready for anything. Omusajja tatya mukazi oyo kuba amanyi asobola omukola kyomumega remember his abeera mukazi kakati tugamba nti abakyala nga tukuza amaanyi gaabwe oba omwami okusigala ng'oli mukulembeze to become the leader or to stay a leader tugamba nti we need to stay in growth constantly in 4 areas. Tulina kye tuyita physical growth. Physical growth olumu bagiyita health growth. Kyamaanyi nnyo okubanga olabirira omubiri gwo n'ebigulimu. Tukubiriza mwami gwo kubanga oli mulamu ng'oli katebule ng'osaza kimu buli lunaku. Mulimu n'ebyokusaza ekimu. Ate ani ayagala bansindika njake gwe bakusanyusa n'okuwulirako obuwulizi osanyuka obbawuliza oluusi tubaagala ntoyisaawo byoyagala oba omwagala wakiri mufumita kakwanso yeekangemu addirire naye nga buli omu ayagala bwe sima byagala agenda kunzijukiza obulwadde bwange. Era abaami bamanyi nnyo nti omuntu yenna bw'abanga si mulamu bulungi obulamu buli omu alina bwabutegeera. Omwami tayagala bulwadde kyovalaba nti ne mu ddwaliro tebagendayo bekonfisinga nti ndi mulamu. Ebbanga lyonna yamanyi nti omusajja aba mulamu omusajja aba w'amaanyi omusajja abeera nga kyovalaba nti bwe bagenda mu ddwaliro batyayo ne bumalamu
era ati okugenda mu ddwaliro si kulanga bamugamba nti gundi you need a bed rest. We are talking about men, normal men, bakuba nate abalenzi abo omusomo gwabwe gujja kujja. Abalenzi b'ennaku zino balina ebintu bambi ebibatawaanya nti paka kati omusanga ng'akyali mu buliri. Omusajja asubira ali mu buliri ali awo talina gy'alaga, talina mulimu, ali awo ate atalina mulimu, okola otya? Obeera mu bulangiti ne gukusanga mu buliri. Yanoonyeza jjo nakoowa kisobola okuba naye ngera si kya busajja. Omusajja tokoowa paka ng'ofunye ekyokola ki ky'oyagala. Naye tugamba nti omubiri gwo, your physiology, your physical, your mechanics zirina okuba nga ziri mu order buli lunaku. Tetwagala kuwulira, abakyala tebaagala kuwulira, era tunoonya nnyo mu bintu abakyala bye banoonya, either mu baami abo be balina oba be beegomba wali ku bbali oba abababbako, kuba abakyala be bali bambi ng'alina akola ki amubbako. Nsaba Katonda amukutaase. Omukyala alina ky'anoonya, tukiyita maani. Maani waliwo omukwano gwange amuvunula nti master appointed naturally. Tunoonya omusajja nga bw'ayimirira waawo Farida, owulira n'omusinde nga gugira bweddu. Tunoonya omusajja nga bw'ayogera ensonga ogiwulira nga butuufu Haji mbadde butuufu nabadde ndabika seetegereza, ng'oleeta ensonga munno nekola kineemugguka bulungi ng'eri authoritative. Ngeri founded, it is knowledge based, it is kwagamba ogireeta si lwafutwa, si lwa bunafu, si lwa butamanya. Kuba tulina era abaami tebamanyi na bigenda mu maaso, tamanyi kaviiri kikaliko, tamanyi talina mukazi, talina nnyina, talina bannyina. Alina obbagamba genda osibeyo kalika kanoti. Tulina abaami ng'akyabuuza omukyala we mu saaluuni okimayo ki? Tamanyi nti ebintu wambi nga omuntu era akyasigalidde ate nga tewali ajja mulinda kukola ki. Oluzanna abaabi mubuuza nti tabyagala, bwadde ebbali nakwana banoonya, naye yeewala kuwutoola kumuwa. Ate era oyo si ye master oli appointed naturally. Twagala oyo mwewala dde wali tulijja Bassekibota abasajja abanafunafu abo bo baba bawangaala batya, era biki ebitendo byabwe biri bitya. Naye tukugamba nti buli lunaku making sure nti obulamu bwo buli bulungi, making sure nti muscles zo zino ozitooningako. Tulina wano ekirenzi wano Kishafiki Kaima kimbi kyabba juice wange ekimubbisa era maanyi. Ng'omuntu atalina maanyi Farida osobola mubbako ekintu awulira nti ayitawo asobola. Bavubuka ba boda balabe engeri gye bayitawo abo balina amaanyi agabagamba nti mpitawo. Abo nabo ddalu, fujjo ddalu, naye tebikoleka. Si buli omera omuntu ng'amaanyi tagaweza era piki ogiraba era n'alina oba obwegendereza kuba n'obwegendereza atamanyi kyatuuza ku piki njagala kudduka naye alimujjamu agoberera emmotoka kira wakati wa stino truck ne ye ayagala kukola ki kuyita bwawo. Tukusaba mwami gwe obuvumu obwo twagalanga bw'oba otuddawo. Abasajja ab'edda baatuulangaawo n'asirika naye buli kimu ne kigoyinga in order. Bamaama nga bali mu order, abaana nga bali mu order, naye ng'asinze musajja akola muko buli omu n'amanya kati alina kyagamba. Naye olwaleero omusajja awoggana n'ayomba ne neighborhood n'emanya nti omwami w'omwo mwali, n'alwana n'okulwana n'akuba ebikonde naye nga tewali amuwulira kubanga ye alowooza nti amaanyi ge gali physical. Tukugamba nti your health, physical and mental, mwami gwe ina okuba nga buli kaseera ekyekingibwako, ekuzibwa buli kaseera. Tukakasa nti abaami bandibadde buli mwami alina jimu gy'ayingiramu. Si kukola binywa bino nti eba ebikoze ki, naye okuba nti omutima gwo buli kaseera ogutambuza gukuba omusaayi nga gutuuka buli wamu. Kuba bamanyi ebiyungo bye bikolerwa ku musaayi oba n'ebyaffe bikolebwa naye ate ebyabwe kiyitirivu. Nze nkwagala nnyo ebiyungo by'abaami bambi naddala ebiyungo ebyamakulu. Ebigambo byo binnemerera nti bikolera nnyo ku musaayi okutambula obulungi. So kyabbeeyi omwami okubanga omubiri gwo ogulabirira, omubiri gwo ng'ogufaako. You should do a medical check-up even more than your family kubanga gwe
akulembera. Tetwagala kuwulira nti olwadde ulcers, tetwagala kuwulira nti omutima gwafunye obuzibu, tetwagala kuwulira nti oba bitegeere omwami waawe olunnuma nti ofunye pressure, nti ofunye diabetes nga bizze togenderedde. Waliwo obujja munnange nga naye gwe n'obeera nga byolya buli kye bakuteerawo olya buli kubanga wawasa abakyala. Oli bw'aleeta ennyama ono n'aleeta enkoko, oli n'aleeta ey'endiga, ebyo byonna n'obirya. Gwe tolina amagezi gasala muni ogamba nti ennyama eyo erabika ewooma, ne bagireeta n'otandika okumenyako nga bw'oliisa abantu okumba otema sayizi wano gwe gy'olina okukola ki? Omanyi hajja ti wayinza okulya ennyama nate nesinga eyiyo gw'olekawo ka space akeeri omululu gw'abakazi buli omu alina emmere kyagikozesa. Naye tugamba nti omwami omubiri gwe as in the mechanical condition, emmotoka ogimanyi Farida, mechanical condition, oyira alina okuba nga atambula bulungi, ebinywa the body parts zirina okuba nga zikola bulungi, obwongo buno bulina okuba nga bukola nnyo. What does that mean? For example, nti obwongo bwobwo obwongo munnange gwatalinawo olunaku lwe wali otunuddeko mu kitabo n'osomako mukama waffe gwatukulembera atamanyi nakati tulina kati biro yafulumye nga bwetugenda okugabanya sente zammwe wakati tomanyi nabigenda maaso olinga tenaba kukitega. So tukusuubira okuba nga gwotukulembera mu nsonga zino. Kyandinyumye nnyo ate mwana wattu ng'omwami n'omukyala mufunye enrollment mu gym ngera mugenda babiri wansi nawe oba buli weekend nemukwata akasawo kammwe. Faida omukwano ogwo ogulaba nemukwata akasawo kammwe nemuyingirawo oli n'agenda wali gusulawa wange nemugenda oli treadmill oli ali wali ono ali kweno nti naye emirimu egyo gy'obuuse tegimala because you're looking after your health. Bw'omanya obuwoomu bwakyo it's going to sleep kijje kisiipingeko ne ku banno because bw'omanya nti obulamu bulungi ojja kubwagaliza ki banno. Kati bwe tumanya nti constantly you should have physical growth and you should have physical goals. We do not expect the leader of the family to be overweight. Abayina embuto bakama baffe abali eyo tetugenda bawa bitiibwa. Basajja abayina embuto mwemanyi gwe ng'olubuto lwakuzagalira ddala embuto si nnungi ne bannyinizo tebazaagala. Kati nze nzaagaza eki waliwo eyansomesa naŋŋamba oba nkyogere wulira simanyi Farida sibanga njogedde bubi olubuto olunene olwo nga lulimu ebirimu byonna oba mulimu tepuwamu oba mulimu kibuyasinga okumanya naye olubuto olunene luliko ebitendo naye ekitendo ekisinga okuba ekibi ennyo naddala ku bantu abafumbo bagamba nti olubuto mukyala gwe gye lweyongera obunene n'emmanju gye weyongera ogaziwa njagadde nsitulemu ku ddoboozi kuba sigenda kukiddamu omwami emmanju waani omukyala omwami ebigambo bino Farida binkaluubirira naye olumu byetaaga okwogera abantu baffe bakoleki ondetedde ondalula abaami mwana watu olubuto olwo lweyongera okugejja naawe emmanjuwo bweyongera okukogga banaajulira emmanju omanyi ti emmanju tulowooza mmanju abamanyi kyenjogera sijjako kale wansi w'olubuto bwe mba njogera kivudde bulungi programu eno abantu bajaganya zatandise n'okutuulako abaana baffe abatototaawo bali awo babayita no ne mu staff room gweddaawo naye message eteekwa okuba nti etuuse the bigger your stomach they affect your private parts era tukusuubira nti mukama waffe mwami waffe gwe twalonda ennyo munanga atukubera it is a fact. Okay. It is a fact, and even though the engine doesn't become smaller, the function will become smaller. Kubanga we keep competing. Olubuto lu competing aneki ne mukama waalwo. Tewali mukazi anyumirwa musajja alina olubuto lunene. N'okutambula obutambuzi naye tanyuma. Kugamba akusoberera ddala. So tetwagala mutuyise bubi gwe n'obeera awo nga nze neekolako bambi abakyala batera ate abambi okwerwanako. Yes, we love big daddies. Abakyala batalina okwagala kisajja nga kiye naye tetwagala pot bellies.
so mukama waffe tuyambe ebinywa ebirala bigire naye wano era wali muscles tewabeera waki mulwane mulabe ng'ebintu ebyo bikendeera bwe kiba kitegeeza kukendeeza ku portion za mmere z'olya n'emirimu okujongeramu abamu beebakana nnyo musajja n'osula ennaku 2 nga weebase nga tolina mirimu gya kukola. Nalabako omusajja muddu wa bannange nga buli kibayisaawo akyaga leeta wano tonnatuwa naye nga waliwo entuumo y'ennyama waliwo statement ya piraawo buli kimu aba akyagala ate ne ku dduwa ezo abali b'emmere abantu babamanyi waliwo nga oli mupya ku dduwa eyo abantu bamanyi era babuuza haji mumukozeeko omukolo guyinza okwonooneka nga haji tanaba kufuna haafu y'embuzi ng'agenda girya ne bamaseeka banne wangalirawa nga batuulaaba ne basaanyawo embuzi nnamba bwensi yakuleka naye ogireko odooba ng'abakazi bo bonna bonna banyiivu abaana bo bonna bonna beesooza bwesooza banno be babakwagalira ebyo sinze nkyogedde gali ku gurawundi tukube essimu kati G'amazima gali nti bw'onooba teweerwanyeeko mubiri gwo gulabirira abeerabirira bandiyingirawo kubanga abakyala ate nno ffe tuyinza obutakulaga kuba tusirika ate ffe okumanya tetulaga ne Mungu yatutonda bulungi nveeri n'enzija wano n'otamanya ebintu ebyo Mungu yabikola bulungi nnyo kyovala nti obutabikozesa mweri okkubo g'emaanyi gaffe nsobola okugenda n'empitako wali ABCD bonna ne bayitawo ne bakola emirimu gyabwe nenkomawo nenterera wano bwenti nenkutolera ne assalamu alaikum n'omulinda yeefunugge nga ndi mulungi nnyo sinaba nakuvaako waka ndi mukyala mulungi nnyo naye nga ekintu tutte mubiri gwomunafu wafadde wanafu oweekera buweekeezi pressure lwe tukugambako pressure zirinnya bulinnya kyogamba omukazi alina omwami nga talina lubuto kugamba nga motoka eri fine tasobola ate abo bafumba nno mwana zunga tasobola kuzunga anti tulina obulwadde bw'obutali bumativu obwo twabukoonako nti mukyala gwe amaanyi go gali mu kumatira tetwakikoonako bingi bye twerekereza olwane ku ono omugana naye big daddy okimanyi nti twasomye nti bw'olya katunkumono n'ogattako nakati n'asinga ku muceere batusomeseza vegetables are supposed to be more than the food or same quantity 50-50 timuna ino twasomye ne bagamba ye atayagala kubanga mulungi mu eyo field okujjako nga takwagaliza obanga alina gy'abikolera bamanyi obutabawulira afe abakyala ate ebigambo byaffe tubirina mbikyusa mu fashion naye nga njogera ekintu kyekimu mu doozi ez'enjawulo we don't nag we don't preach naye tulina engeri ffe gye tuleetamu ebigambo byaffe ne bituuka naddala abakyala abagonjofu so tugamba abaami nga tukivaako ekyo look after your health look after your body so that you can be able to lead us ng'oli mulamu era ng'oli onoowangaala abaami lead by example bw'ona oŋŋamba olubuto ng'ate ng'olulwo lwebulala nyinza obutakola ki obutawulira se baba asuubira nze olwangendo sanefarida nakusanga olina akabuto katono ng'olina akawato kaalagawo naye nga ŋŋamba ali ati nze nazaala owange omwana n'avaamu naye owuwe tavaamu manyi waliwo embuto nga tebazizaala nze owange yavaamu naye owuwe tumulinze takola ki tavaamu ensonga ey'okubiri gye tulina okukula buli lunaku bwe tuba tugamba abaami nga naawe omukyalo okola ki opiikinga tulina kye tuyita spiritual growth buli lunaku mukama waffe sereeza enkolaganayo ne katondawo abaami buli lunaku ng'etteeka tereeza enkolaganayo ne katondawo mu kutereeza enkolayo ey'ebintu mu kutereeza enkolayo mino engeri gye bweyisaamu ne banno lekeraawo obwenzi lekeraawo obubbi lekeraawo kulyaza amaanyi lekeraawo simba wakati alekeraawo obwenzi katukomewo n'ebirala tukomewo please don't go away. Allah mu Qur'ani abagamba nti be bakulembeze baffe era be batuvunaanyizibwako
waliwo obuvunaanyizibwa n'okuvunaanwa byagala okufaanagana nti bwe wabeerawo obuzibu ku mukyala wano naturally tubuuza naye abasajja abaabaddewo babadde kutya kyovula nti things are changing to the bad ennaku zino osanga omukyala ng'oba omwana amuyitamu abasajja ne bajjayo kamera ne batandika okukuba wakati wongundi bulabamugunda agakonde naye nga tewali ataasa twagala okugamba nti bakama baffe Katonda yabatukwasa mutukulembere bulungi nga bwe twava mu ggulu ate tuddeyo mu ggulu tutambule bulungi ku nsi kuno nga buli omu alina emirembe gye era buli omu ng'atuuse ku ebyo byagezezzaako okuloota buli omu nga musanyufu naye buli lwe munaddirira ng'olwaliro bwe tuwulira nti omwami tabalirwa nzaalo omusajja alina okusajjalaata and so on and so forth ebintu ebyo byalingawo naye obutabalirwa nzaalo tekyategeezanga nti tebaamanyanga baana baabwe era okusajjalaata kwalinga ngo omwami agenda n'afuna omukyala n'amugja ewaabwe ne bawera 3, 4, 5, 6, 10 the traditional men naye ng'ensi emanyi nti abakyala abo bagundi era nga mukama waabwe mwana wattu abamatiza mu ngeri etandikirwako era abakyala ne bawangala ne babeerawo era eyalemererwanga omu oba babiri yavangamu n'avaawo era teyalondoolebwanga bwe wavanga mu maka ne bagezaako okuzza n'ogamba nti bikulemeredde bakulekanga n'ogenda sinaariyo z'abaami obubeera nga balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ate n'oba nga tokkirizibwa na kuvaawo because today we have scenarios ng'omwana ow'obuwala takkirizibwa kuleka mulenzi. I have a case gye nabadde ntunuulira sinti takkirizibwa omulenzi tayagala oyo omuwala anti omulenzi kubanga yatwala authority eyo ey'obufuzi etali ya bukulembeze ekisookera ddala yagaana okumuwoowa oba okumugja ewaabwe mu butongole n'amutuusa ewaka n'atandika okumutulugunya. We have a case we were looking at ng'omwana w'obuwala yava ewaabwe mwala no bambi na mugezi mwala yali akoze na architecture abawala amagezi ago batugenda gakolera ki kubanga gali mu kutufaako. She's an architect mwala mugezi ddala naye nga yagwa ku buzibu obwa mukama we. Bigambo batubyogere tutya bino nti mukama we yagaana okuseeseetuka mu nsonga zino zetwagala okukoonako we yali mupittu akyali 12 years down the road. Ebirowoozo bye ebyokukola ebyokutetenkanya ebyokubeera omusajja ow'omuvunaanyizibwa tebituukanga. Njukira ono omwana fe abawala manyi tukula speed era mungu okutukuza speed era awo waliwo obuyambi bujja buyambe bana bakula empola mwala akula speed omulenzi akula mpola tukole ekitole ekyo. Naye omwana ono omulenzi yagaana omukima ewaabwe bamuyise ebbanga agamba mbu akyamukebera akyayagala okukakasa nti oba asobola okuba mukyala we. Watugambye amaanyi gali muffe okusala lwaki ankebera nyaati era nze namugamba naye gwe kikikyo oyagala kubeerawo oli nnyama bwe bakyusa temaawo nesavu era kuwe kugaga obwongo ne bufa ebintu ebimu kwegamba ofuna olumu you get disturbed nti olaba omwana ono nga yakkiriza omusajja amutte. She's walking naye yafa kati omulenzi ono agamba nti ye tajja kumugjayo omuwala kuba tannaba kumukakasa bulungi bwenna amugjayo nga saagala kwesibirayo. Myaka emeka ng'akyetegereza? 8. Emyaka 8 mukazi gwe gwe bakebera emyaka 8 kale ebintu byaffe naffe bitusobera olumu owulira nga amaanyi gaagala okukuggwa
gwe n'obeerawo ng'oweewaddeyo bakkebere ng'ebwamwe bakyakwetaaga kuba tebakugoba eri abazadde bambi abatava mu baana baabwe buli kaseera ngaakugamba oba biganye jangu muko mugamba jje twogere naye ng'omwana aganye era omuwala bwe namugamba genda mu bino ebintu bino ebina gw'otuule weeweemu kiki ky'oyagala mu budde ki kya bbeeyi ki you know what do you want kugamba obeera nga naawe bw'oliba otuuse mu myaka egyo egy'obukulu you will feel successful. So abaana abawala omu tebabifaako nnyo bambi tebabitunuulira mangu kati ne basanga abalenzi bano ne babakola ki ne babazibikira. Tukugamba musajja gwe bw'onooba teweetereezezza ojja kuba otukoze bubi, bw'onooba totya Katonda wo ojja kuba otukoze bubi kuba teri mukazi alina ddiini ng'omwami we tagirina. Batono Faida tulina abakyala ng'omusajja yamusanga abikka ne feesi tuyinza ogamba nti baye epitome y'eddiini si bwe kiri naye omuntu bamulaba bambi balaba nga eddiini ekoze ki emubuutikidde naye omwami we bw'atuuka n'amutuusa ewaka n'azuukamu nti n'esswala yo yennyini emutawaanya tubalina bandaba babimanyi nga yawasa omwana w'abandi nga njagala alina eddiini ng'asaala nnyo ng'ekulaani agimanyiiko ekitundu n'ebirala naye nga ye mukama waffe okumuzuukusa ku makya asaale subuhi okusaalako ku makya okwo luyi teke takwatibwako mukambwe ennyo ate mwana n'obutagisaala nakyagisaalira ddala olunaku lw'otalisaala ng'omukazi we wamuleeta nga eddiini emuli bweti eyiye ejja kusala ejja kusalira ddala eve ne mu 50% kubanga eddiini y'abakyala abaami bebagiina era abaami bwe bateetereeza ffe abakazi tugenda kukola buli kimu nabagambye ffe obutonde bwaffe bulina engeri gye bulimu bwe munaaba nga temusobola kwekomako ne mutukwata ku ntumbwe ne mutuweereza bu message nti haleerawo kaako keweesaze keeko buli lwe munaakakubira engalo ffe nga tusika because that is what is happening now. Olwaliro omwana ow'obuwala takakasa nnyo nti asobola okuwangaala mu nsi muno ng'ensi terabye bitendo bye oba kati omuwala bw'atambula nga talazeeko wano awulira nga tateredde naye ebyo biva mu bakama baffe okuba nti batulaga nti bye bibakolera. It is conscious and unconscious. Abamu abakyala bamanyi okugamba nti si kye tuba tulina the unconscious mind era bw'oba oyambala bw'oti bw'otambula newabeera nga tewaliwo agize bw'ati kagoye ako kaba tekaakoze bulungi. So tugamba abaami nti bwe baneetereeza ne babeera nga basobola okugonderako ku mateeka Mungu ge yatuteerawo ffenna bajja kuba batukulembedde bulungi. Bwekuba kugenda mu kyaki nga gwe otusookayo, bwekuba kwewala kunywa mwenge nga togunywa, bwekuba butenda nga toyenda, woofunye obwetaavu bw'omukyala ng'oli musajja musiraamu, funa omukyala owokubiri officially mufune woowa ono ajja kukuba enduulu naye nga buli nsi yonna egamba owange kasita teyakoze eki ensi eddaabiriza erina weenyiga matira kuwange era ajja mufunirayo ye ate nti eriwo ajja mufuna mu ngeri zonna enkyamu n'ezitali ki ezitali ntuufu. So tukugamba nti bw'onootereeza ate mukama wo eyakutonda nga gwe wasooka ku nsi n'omugondera ffe tujja kwanguyirwa kubanga bw'oyagala bwe biba birungi ffe tugoberera. Kyovala nti abaana ab'obuwala olwaliro Farida omuwala ayinza okuba tagendangako mu bbaala for example naye boyfriend we baba nga agobera mu bbaala n'omuwala bwebito bwe bitambula kuba ffe be bakulembeze baki be bakulembeze baffe unconsciously or consciously. Kakati tukubiriza abakama baffe you should have spiritual goals, you should have spiritual growth buli lunaku. Eddiini yo gimanyi kyenkana ki so that you the head of the family can bring this knowledge back into the family. Bw'okola ensobi okola otya? Oyinamu okwetonda, oyinamu okwenenya, oyinamu okukakkana, oyinamu n'okukakasa nti omusajja asobya. Tulina abaami nga bo bagamba abaami omusajja tasobya. Ekitonde gwe yatondebwa obutondebwa naawe ng'ova mu ttaka
otugambe nti nga gwani atasobya bw'onooba oyinamu embeera ey'okwetonda oyinza obutabyatula kuba abaami bafuna obuzibu mu kugamba nti meanings ebintu bagitwala literally bwe baali batugamba nti omuzadde oba omwami tasobya tebategeeza they are perfect, they can't do anything wrong. No, they can. Naye olw'okuba tulina ekitiibwa kyetubawa nakyo ekiri natural kyetutagala kumenyawo tukkakkana ffe ensobi ne tugirabanga ekiri fine ate oba ne bw'obanga ogirabye singa oba oyagala okubeera ng'agitereeza oba approach erina kubanga emulaga bulazi nti kyokoze ki okuwabula omuzadde osobola naye gwani kireete ng'omanyi nti you are nobody. You just need to come in okuba bana ebintu binene bino Farida kubanga omuzadde wayinza okukola ekigambo noonya engeri gy'omugambamu nti kino butuufu si kituufu olw'empisa nekikulemerera era buli lw'otamanya nti noono maama wo bataata wo g'oyogera naye osobya kuba ogenda okuleeta wano nti nze nabisoma mbitegeera akugambe gwe wabisoma mpozi wabisomera wa mpozi fees olabe ngera tolina kyoli so olina okubanga naawe eraga amagezi ogafunyaga nti omuzadde bamuwabula batya yes otegedde nti asobya ng'omuntu naye omuzadde bakola ki so bakama baffe bw'onoobanga bw'osobyako once in a while n'ogamba nti naye omanye mukwano butuufu kino kyo kyansobyeko kikaluba abaami kyabalema ate bwe kyabalema ne baagala bakizimbiremu alowooza nti mwana wato naye mwana wato ate bwe weetonda mu ngeri yo etali ate yakwevulungula omwami teyeevulungula ng'agamba naye olina engeri gyo kati balina bambenga engeri yabwe gyebakola era omukyala tumukubiriza nti tolemerako ku kagambo kali akali the SORRY should come out tolemerako you should be clever enough to read omulaba bambi nga kirwana aleetaleeta obugundi bwakwekubisa obugundi obufu you should be clever enough to not yategedde nti ki waliwo ensobi gye yakoze eki kubanga ate ekigambo sorry oyinza okinoonya n'otakifuna leero kiyinza okuba kijja mu maaso engeri gye tuze nga tusomesaako naye nga oyinza obutakifuna kati naye bambi waliwo omulaba nga naabwe n'omulaba mubutuufu ng'avuddeyo waggulu gy'abadde nakkakkanako bwe munaaba nga musobola okukkako okwo n'omanya nti osobezza ate ffe tujja kwanguwa kuba ffe jjukira ate ffe sorry eyaffe nnyingi nnyo oluusi tetugimiininga nnyingi nnyo emirundi egisinga tetugimiininga naye tumanyi nnyo nti etuyisaawo sorry naawe sorry naye kati muno bakugamba sorry naye nga mu butuufu nina eno kyenkola eno emabega naye ng'ate eyamba nnyo ne bwe mba ngimiininga ne bwe mba sigimiininga etuyisaawo ne tugenda ku kirala ne tutabeera ku ekyo ate ekyo naye kati olw'okuba gwe sori yo yeekulembera zino ennyingi ezirimu miiningi n'ezitali ki naye bwe munaabeera nga mmwe mwasajjakula ne mugulumira ne mubeerawo ng'eyo muli mubire nnyo mujja kuba mutukoze bubi kitegeeza nti ne bano abaana baffe betukuza omuli n'ab'obuwala n'ab'obulenzi tebagenda kuyiga bukkakkamu tebaliyiga nti omuntu alina omuntu amuli waggulu and we have those children today faira ffe tugenda mu masomero ng'omwana tamanyi nti eriyo omuntu ennaku ezo omuzadde omwana alina ebintu byabadde atandise ng'abiyigidde ku ssimu okwo ne bamukwata bwe bamukwata bamubuuza nti ebintu bino agamba my mom's phone kati mami bwe bamuyita agwawo ekigo nti omwana munnange ABCD naye ng'ebintu yabigira ku ki omwana n'agamba omwana nti naye kati oyo mami nno ye omwana n'alaga nti mami ebyessimu tabitegeera ebyessimu talina kya after all even actually the phone is nearly mine eringa ki eyange oyo omulala bamugulira essimu senior for vacation bwagifuna
ng'ayiga ebyokuyiga bingi nno mwana ku ssimu kuno mwana wattu ebirungi nno n'ebibi era twegendereze nnyo omwana ng'ayiga agantu ku ssimu ng'atandika okwematiza naye bwe yatandise omuzannyo ogwo ne n'atandika n'okuyigiriza banne nti this is possible and it is interesting babakwata kati bwe bazze era mu kusala omusango kubuya omusango omwana yagambye nti naye ize daddy namugamba alekerawo n'okwestressinga lwaki tandekera ssimu yange I mean after all it's my phone yagimpa and he did well but lwaki aginoonyerezaako nnyo what I do with my phone is my business kati kiraga ki kino nti bakama baffe abatukulembera mu maka gaffe mwe mulina n'okusooka okutegeera nti bino gyebiri bisoboka okumanya biki ebisoboka bubi ki obusobola okufubutuka mu masimu gaffe bwe kuba kutambuza ddiini gireeta mu maka etandikira ku taata era eggukira mu ani gw'olonza azaala abaana bo abaami bagenda ne bakyamuka ne bazaala abaana mu bakyala bw'amala okumuzaala owajja bw'emyaka n'atandika okumubanja byatamugamba kama nti kakati oli mukazi nabaki gwatalina atasobola nakugendako mu kyaki naye nga bwe wali omukwana wamuwaana nnyo n'okuba nti tamala budde bugenda wa ti gwe nkwagala nnyo tolinga bali abawala abalala abasiriwalira muki kumala obudde mu kusinza kati otuusa olwo otandisa okugenda ng'obwongo bugenda bugattagatta otandika okumubanja ebimu byatasobola nakati so twagala nnyo nti ne bwano mu kukwana oba abakyala bamwe mwagala okuwasa ekigambo ky'okutya Katonda oba ekigambo ky'eddiini mukikulembeze nnyo mutuyambe nnyo basajja mmwe mwefuge nnyo muleme kutukozesa yadde musobola oba kukagguse kutukozesa ki okutukozesa as in fornicating twagambye byaleme kwenda omusajja ayinza okwetoolola omwana w'abandi tolaba nti isuubizo twagambe yakirina namwetolola namulimbalimba namukonaringa paka lwamusuuza naye nga driver waakyo omusajja gwokirimu kubanga olina kyoyagala kubanga omuwala ono gwomulaba ffe tutambula twenyenyeza bugundi bwaffe olumu tetulina na problem batugamba tukakkanya amaaso so tetubalaba ffe amaaso ffenna tugakkakkanya siga abakazi bokka mu busiraamu okukakkanya amaaso kwa ffenna wandirabe ekintu nekikusikattirako nekikuleetera obuzibu so ffenna for the safety amaaso ogagira ki ogatoningako ne gabeera wansiisikaawo ng'olaba gy'olaga kati omwami wakkakkanya amaaso alikwana ddi baabagamba nti bw'alikubayo tazzaayo lyakumeka lyakubiri baawo abawala abalenzi ne bagamba nti bwe ndikubayo ndikubirayo ddala ne limalayo wiiki watunula bwati era bakikola by the natural nga musiraamu si musiraamu bwe batugamba bakkakkane abafumbo nedda okukakkanya amaaso is for modesty omuntu bw'abanga mukakkamu omuntu bw'abanga ayagala okukuuma ensaaze amaaso go gagiramuko nobanga si buli kimu ng'okiraba kuba mu butuufu naawe namukyala munno ayinza okwesittaza so bw'obanga otambula awali safe si mu kkubo ng'osala nti ate bwebba tugamba okukakkanya amaaso aye n'ogakakkanyiza mu kimu kusala ki naye ebintu ebimu if you turn down your gaze ebimu bikuyitako era oyinza okuyita abantu ti abo obalabye banekolera jange obalabye gwe mwonaate olumu nga tokoze eki tobalabye n'ebirala waliwo ebintu ebiyinza okuyitawo nga otoninze kato you can deliberately start that kikutaasa ebintu bingi so tubagamba nti spiritual growth is important for the leader of the family it is important for the master appointed naturally awo tuseetukewo katono spiritual growth buli omu amanyi ebimubanjibwanga omuntu omukristaayo omanye ebikubanjibwa Katonda obyakubanja omusiraamu omanye ebikubanjibwa musajja gwe eswala bw'oba ozimaliriza abasajja tulina nga beerwaza mu bisiibo ekisibo kijja ajati anti kakati nze emmere yange baginteereyo mu kisenge omusajja gwe tasiiba Farid alina alusaazi
wabaki gwate janja batefaako kati ulcer zikenderemuko kale ne bwe zibanga teziwonye okozeewo kyo nnyonnyodde ensi bwemmira bwentedaganira ati tetwatandikiddeko kirigoza twatandikidde omubiri gutaase gulabirireko okwo guwangaleko okwo kubanga gwe pressures ani agenda ani ayagala banne omusajja akikijjana tetwagalira ddala tubadde tukoonako katono nga tumaliriza nti omukristaayo ebikubanjibwa katonda webyakubanja obimanyi omusiraamu katonda webyakubanja okola ki obimanyi lwana nnyo obitambuze famire yo ekugoberere ne mukyalawo ajje ng'akulaakulana ng'akulaba otoba naye alwane naawe ensonga eyokusatu gye tuyita social growth erimu ebintu nga bibiri one tuyina family setting your family as a nucleus then tubeera ne society community gye tuwangaaliramu oli mwami kikaki ensi bw'eraba mwami lukooya eraba mwami kikaki era bwe bagamba nti abo bawalaba hajani lukooya haji kaloddo kwegamba omwami yasitula erinnya lye lyerisitula famire kati omwami omunyi w'omwenge naddangira erinnya lye erya famire era lyeryo omwami atayisa sikaati era bagamba nti ogamba oli haaji ono akola bw'ati mwana wattu erinnya lyeyo yo social status kugamba olina okubanga ku kyalo wayawuka from ladies and gentlemen to Mr. nti bwe tutuuka ku stage ya boda ne tubuuza nti mbadde mbuuza ewa mwami gundi banguwa mangu okugattako nti ogamba bano abalimi b'emmwanyi ogamba bano ogamba ono haja omulunzi w'ente ogamba ono haja akola mu banka haja w'abakyala abasatu mu ogamba so si haja eyabba mu banka eyagenda ne ssente zaki z'ekittavu olaba ebigambo ebyo nti the status of your family because family yesooka is on top of the man's head so kyabbeeyi nnyo era kikuvunaanyizibwako mwami gwe okusitula erinnya lyo ogamba ono haji dokita ogamba haji ono ow'ebitabo ogamba haji bawa farida Allah amuleete rabbi eddoweezo tuzisaba buli kaseera ate eyo erinnya waliwo amaanyi aganguwa agaggumira amangu nga walonda omukyala nga wannagwe ogamba ne mu kulonda omukyala kiyamba erinnya lyo okirabye kati mwami gwe when you keep your social status nobanga ogyegendereza si buli kimu ng'okikola ogamba ono omwami abeera mu betingi tulina bataata nga kati batuuse dda bali ku bupapula waliwo omutamiivu atambula ekiro saa mwenda nga lwaddewo ng'avuma ekyalo kyonna zonna eziyitawo ezatambudde leeti ezirina be zitambuza bwe balaba atagala kobonka agenda kakati omukazi oyo afumba omukazi oyo akoze eki afumbye ng'omusajja gwe gwayingira ng'empale wazifukidde nga ozikozeemu pupu oze n'abakimya obutaaseka kubanga obunywedde n'abaana nga bwe balaba ebyo gw'osuubira abaana kubanga Mungu yatukola n'atuyamba naye n'atukola ekigambo nga kinene abaana twayogera Farida nti bo balaba bayiga bye balaba era kyovala nti omwana eyakula nga taata we munywi wa mwenge taguwona era bw'aba yeerwanyeko olw'okuba naye azze yeerwana ku status nga yagirwanyisa ereme kubeera nga yataata we ke kamutanda n'afuna challenge yonna mwenge gwe gusooka okirabye so your status as an individual as the head of the family tuyambe tubeere ne kyalo nga kiriko abasajja abagezi nga kiriko abasajja abakolagana n'abantu nga kiriko ogamba ono haji nze kati omwami wange alina ebitendo bingi naye batogamba haji ono w'ekisa mwami wange alina ekisa Allah amuwejjana nti ali concerned nnyo ku well-being y'abantu kati tulina abaami nga bo bw'aba ayita mu mugundi
mu community endabirwamu yebeera waggulu. Taata wange baali bamwita oluusi Haji Masala nga taliyagala ati yagiranga n'agamba n'ayita abafumbi n'agamba mufumbe ekyalo kiri mufumbe emmere abantu bakole ki balyeko kati osobola olwaliro okunoonya ewa Haji amangu ddala ogamba ono mwami yatuwanga ku mmere ogamba ono omwami ayagala ennyo abaana era omwami wange ayagala nnyo abaana bw'asanga akaana ku kkubo nga kava ku luzzi asitula ekidomola ekyo paka we kagenda. That he does. Which kind of man are you? Because the world is emulating you. Abakyala tebagala kikkiriza, but men are the trendsetters. Bwe banalaginga behind, somehow the society is already at stake. Ate nga naffe tulina okukolera erinnya lye libe eddungi. Exactly. Oyambibwa nnyo ng'omwami lirina ekiri attached to it. ng'olowooza lwaki abakyala basigala nga bafumbi bakyala bana nga tebalina buzibu ebbanga omwami lyamala nga ali stable nga musajja wa buvunaanyizibwa bakyala babeerawo nga tebalina buzibu naye ebitulwanya olwaleero omukyala n'agamba nti tojja kungattako akutunuulira bw'ati nga you don't measure akumanyi munda n'ebweru bamanyi n'okwogera bino mbyogere kama naye kaakati gwe nze okuva lwe wampasa tontuusangako na mu ssenta ekisaawe wabakako nabakako ne bankuba akakokolano nadduka sadda tewaddayo naye omanyi senta y'ekisaawe ogimanyi kati omukyala awulira nti omwami alina byayagala okukola simanyi anoonya mukyala wakubiri simanyi alina gyapepeeza namugamba tontuusangako na mu ssenta kati wa piiki oyagala kuleeta mukyala wakubiri ngaakugamba gweolina ekizibu oli muno yaŋŋamba yes osobola okugenda but if I'm genuine because eri abakyala nga they're genuine era ngaakubuulira nakugamba nti nkugamba tutu because forewarned is forearmed nkugamba weepime era weekyekinge so tugamba nti tunyumirwa nnyo naffe okubeera attached to a man who has built a good name era awo tewaviika naye buli lwobeera olusajjasajja mu ngeri nno zaabu ez'engeri ez'enjawulo gwe tolina buvunaanyizibwa bwonna mu society ogamba kino ekivubuka ekyambala nga empale zigira temumanyina bwe bambala abavubuka b'ennaku zino mugenda kufuna musubiddwa nnyo okubeera n'abakyala abangi mulabye nnyo basubiddwa katonda yabawa ekyo yekibawa naye they cannot measure anymore tebakyasobola omuntu tamanyina bwe bambala omuntu n'akuba akawala gwokimanyi tetwayagalanga nnyo omusajja nga yeteredde bottom era balina engeri bagipanga kagundi akoko saaliwo ku mulembe gwa musajja ng'ayambadde ng'ali intentional naye osanga omulenzi basinga abaana b'ennaku zino okwambala my dear the reason why ayambala empale ye nga nuyo alina agisiba balance negera ng'ate byagadde okubikka munda bokisa yeri kungulu nogaa kati ebintu byafuuse bizibu era results zijja kuba omuntu oyinza okulemera ku byoyagala naye abakazi lwaki tulwana ennaku zino ne tuba nga tetukyayagala nakuwuliza abaami baanafuye nnyo mu ssente nyambaako ogaanyi taking a breath I mean a break to vow to come out
kyoli mu kitundu kyaffe ekisembayo webale nnyo okwekumira ku Mwasuze Mutya tulina hajatsayi tun kakyama. Yes, twagala okumalirizawo nti the status of you the man is very important as an individual ng'otambulira mu buufu obw'obuvunaanyizibwa ng'otambulira mu buufu obw'okutambuza ennono etambulira ku baami culture efiira ku musajja bw'oba oyagala ennono yo for example ey'abennyonyi bakazi bwe okubanga ennono etambula the culture of abasoma culture ey'eddiini kugamba ennono ebintu ebyo bye twekwatako okutambula mu bulamu buno bifiira ku basajja era byafudde dda okuba nti tulina abaami olwaleero nga tebamanyi nti omuntu asalako n'enviiri bane emisono tugyagala nnyo naye okujjako nga tonabeera obuvunaanyizibwa nga tebunasembera naye gwe nga tomanyi bantu bajja kunkyawa naye ebintu bino katubyogere nga tomanyi nti eno bulawuzi oba eno saati n'osanga omusajja katumanyi nti abakazi bagala kwambala saati ate oba bazitulekedde naffe twabalekedde kuba nabo baagala bulawuzi anti twagambye nti bano bakama baffe akantu ako lwaliro ke tuba tusoma kokka abaami nti bwe munaalemwa okukola ebye mulina okukola bano bagenda kujja bakole ki batomere oba bakole ki bayise era ensi ereka abakyala ne bayisa si mu bubi because it's not being behind kuba abantu abamu balowooza nti omukyala okubanga akulemberwa omwami is being behind. No, it is being in your position. Nga bw'olaba nti oli mu benzi y'ovuga ndi mu Range Rover yange nkola ki nvuga, all of us are. So kakati tugamba nti mukama waffe bw'onoobanga ebintu ebimu olwawo okubisika olwawo okubitegeera oyagala bitegeerera ku peesiyo oyagala kumala kulooza ku buli kimu otuleetedde obuzibu kubanga gwe mukama waffe era gwe mukulembeze waffe bw'onooba toweewaddeeyo kukola kyetaagisa kutukulembera ogenda kutuleetera obuzibu tuyitewo ebyaffe tutera tubyogera buli kaseera nti kisooka bya supiidi fe abakyala tuli ba supiidi. Ekyokubiri fe tutabika ebyejjo n'ebyaleero n'ebyenkya byakati abakyala bwe tutyo bwe tuli twayogerako ku biwaya you know how we mix everything. Fe tetwerabira tujjukira buli kaseera kyova olaba nti nakusaba fiizi jjo nakati nzirika ate njagala n'enviiri tulina engeri gye tubitabulamu kati olw'obutonde bwaffe obwo okukulembera kuyinza okukola ki okutawaanya ensi. Tetwagala ni bakama baffe kino Allah yakiteekawo si kyaffe Katonda yakibawa. Can you embrace this? Master appointed naturally. Can you embrace your masculinity? Obwami bwammwe obwo. Ekyo kyoyogera kitegeeza kigira ne mu bukulembeze buno obwaffe bwe tumanyi obw'ensi. Exactly. Nti omukyala tasobola kubeera president tuba tufunye obuzibu. Omukyala asobola okubeera president era nakati tubalina weebali naye bwe tunoonyereza ennyo era biina gye biri nti era abaami balina tulina bayita be trustees simanya biti era abaami balina we bali nga beba behind the woman. Tikuba kati fe abakyala for example fe tulina ennaku zaffe ozimanyi ez'omwezi nze tubeera nga abakyala abasinga nga they are not in the right state of mind. Nti bwe tugenda nti omukyala yali mu steering alimu bw'omu bw'ati ng'alina cramps vice alina oyingira olina okubaawo abategeera ebyo nga bamanyi nti mukama waffe alina ennaku ezanyiigiramu nga buli ekimuyitako avuma kivume ensi nesigala okukola ki ng'etambula so nga ate omwami ye talina nnaku za liivu omwami talina nnaku za liivu so tetubeetaaga kubeerawo nga mulirawuze nga mulireze mujja kubanga mutukoze bubi. Twagala okusembera the other area of growth. We have talked about physical growth, we have talked about spiritual growth, we've talked about the social growth, and we lastly talk about the financial growth. Ensi teyeetaaga musajja mwavu, nnyoko takwetaaga, ng'oli mwavu biba bya buwaze, talina kyakukola biba bya buwaze.
aba akwagala bwagazi obanga oba last born oba kiina ye era abeerawo n'agamba mulinde aziza gye oba omwana wange ali atya omwana oyo ng'amukoze era ng'alina ssente ensi emwetaaga nnyo abakyala babimwetaaga nnyo mwana watu era abaana nabo baagala nnyo baddadi abalina ku ssente ne community okutambula abaami lwaki abaami mwetaaga okuba ne ssente munda mummwe mulimu kye bayita you are providers. Naturally abaami baagala nnyo essente zaabwe ziriibweko kyova olaba nti okumanya ensi eno erina obuzibu tulina kati Stingy Men Association ate nga bali proud tebalina pride gye bagijja waliwo ebintu ebayita okubeerawo nga muyina ekikundi kyammwe kyemu tinalowooza babeera basaaga kyonna kyekiri osaagira mu ki kuba byonna era byosaagiramu osaagira mu nsonga eyo etali ya busajja omusajja abeere ne ssente ensi neeziraba era nezirya ensi nezirya musajja basajja baddadi bamwe abaga nti mufumbe emmere abantu bakole ki balye. That is a man mutinabamanya nti atalaaza ebyala anoonya ssente tabba musajja akola n'afuna ssente ensi nemanya nti Haja alina ssente era ensi newulira nti Haja akola ki because you have that provision for if it was to be stingy abakyala we are wired to be stingy. Yes anti ffe tukolera ku essaawa yonna biyinza Haja ayinza okufa ffe kwe tukolera ekyo nakyo kituli munda era ate ensiira bweri abasajja bafa okutusinga so akasente kafaako mukaleke ate kabayamba nnyo abakama baffe tebakimanyi bwe kaba nga kangi abaana bo tebasobola kubeera bubi sisobola kalya ku baana bwe mukaleke era mugire ekiseera nga musuulayo kakule mugituyambe nako tukolere dda tugende ne mu stocks tugende ne mu real estate naye temukayingirira temukasabotaginga bwe kabeerawo kayamba nnyo ate omusajja naye nakola ki n'agenda mu maaso. So men are supposed to be financially stable. Noonya ssente mu kunoonya kwo kw'essente obwami bwo bwe buli bagenda kunyiga omanyi tebagala bagamba kintu y'amazima kati ate ffe twafunye obuzibu kati olaba ebigambo bino bye twogera mbirowoozaako nnyo by the way nga nzija era nga toba bwentera kukubuuza nti mbyogere wonteera nti byogere kati mba sikyakola ki sikyatya kuba ne taata wange andaba omwami wange andaba mikwano gyange bandaba abaami abaavu mwana wattu n'obusajja bwammwe bufuna obuzibu bwennyini ebyaddala oba mu birowoozo psychologically kati olaba ebigambo ebimu bwe mbireeta mbasaagala bittamu mbasaagala tuddemu naye nga psychologically bambi omwami bw'aba omwavu he loses function bakimanyi kibi yatugamba toyina mulimu towasa mwana w'abandi era ffe mu busiraamu omusajja atalina tawasa abaavu babagamba basiibe bwebasiiba sente zijja bawanjagire omutonzi abawere basiibe bongere okufuna ekisa kya mukamaane subhanallah ebintu bino tetubyogera nga byaffe naye omuntu nga tetugamba kubeera binojjo tetwagala obeere mugagga nnyo naye twagala nga ebyenfuna byo birina entambula obirwanako olina wooli olina woolaga olina woomanyi nti kati ntuusewo kati wano nzigumizza nyina abakyala bannange tuli mu kusoma akatabo bakayita Secrets of the Millionaire Mind naye katabo ako abasajja bandikasomye kuba kakuyigiriza ebintu bingi kati ate laba abakyala be bakola ki be bali mu kasoma. One of the targets we have in that group is to make sure that all of us have $1 million shillings plus. Because when you have $1 million shillings, then you are a millionaire. Sibakiri? And then you have a goal to go to the billions. Naye wakula otya mukama waffe? Gwe bagamba nti tetulina mmere n'otabuka. Njinkole ntya? Ne weekyanga. N'obuuzabuuza bwe ebibuuzo. Temwalidde eggulo. Nette tuwe essuubi kuba gw'olirina
era abasajja waliwo mwami wange yaŋŋambanga nti waliwo yavanga ku mulimu nga mu butuufu ziganye yalinga abeera kawempe ng'ava mu kibuga ng'atambula ziguze ez'entambula n'asottya mpola mpola n'ayita Kaleerwe. Bwe yatuukanga Kaleerwe yabeeranga n'ekikapu kye yakizinganga n'akiteeka mu nsawo ye. Bwe yabeeranga mijjulo ng'ekikapu agenda kikoze eki, bwe yabeeranga nga biganye nga waakiri agenda n'omunwe gwa muwogo. Omunwe gwa muwogo tugumanyi nti gulina ebitonde, gukola nga lanchi, gukola nga sapa, gukola nga breakfast. Si bwe kiri? So munno akulaba engoze n'omunwe agamba ti baba yagende wali ate ku kikolo kye yasimba ajjeko ebikoola abitetenkanya muli omunwe gwaki. Naye gwe waba akyatalina nakusuubiza nga ffe abakyala tuwangaalira ku ssuubi. Kati bw'oba toyina kulaga nti you know what kino kyendiko genuinely so si buyaaye na bubbi ti kino kyendiko mukwano gwange Mungu bw'atuwa emyezi egyo. Soka otunule wano olaba kati kino kyendiko kati eno ploti gyenage bwe tugitunda kati ya miliyoni 2 tugenda kufuna miliyoni kwegamba olina pulaani. Era munnakutunda banagamba bamukisiriikiridde kakiri ku pulaani yakyo. Ate kati okimanyi nti tetwagala bingi lwakubeera abaami misinterpretinga. Abakazi bali mu bufumbo nga they are virtually thriving on nothing. Hope. They are on hope and they are on kugamba olwokuba nti bambi abakyala tulina nga batwagambye tusobola okwagala buli omu naye bwe tugamba nti katwagale gwe kati bwensiba bwenti emirundi egisinga mansibye kati bombi buli kyendoota buli kyensuubira ngamba nti bambi kikibi kisajja kyange ekyo bambi nga sinnaba kutaggulu kukaŋŋambe nti kati bikulemye gundi bikoze eki biganye naye munoonye ssente bwe munaanoonya ssente bannaye tujja fukamira bannange bujuyisi buki byonna abasajja bye baloota mujja bifuna okumanya ssente zagenda wala. Nina omuwala yafumba gwe mmanyi yafumbira omusajja okumala emyaka 10 ng'omusajja takuba saluti naye nga ssente zafumbira ng'abeera waawo faire ebigambo bino bizibi ng'abeera waawo naye yesonyiwa ensi ate yesonyiwanga n'aguma n'ekyo ekitono ekikola ki ekiriwo naye ng'embeera eyeeyo emmanga eyo naddala ng'embuto nnene katubajjukize nga si nnungi naye nga mukulu essente akola ki. Ate abaami bangi they know it, they are thriving on having money. Kwagamba ayisaawo bingi by the way bisobola okuyitawo bwe kuba kuyingira mu ssomero ne bwe liba lyenkana ki bw'oyingirawo bagamba nti bwe twagala ssente gaga naye abakazi mwagala ssente bayaaye batuyita bayaaye kuba twagala ssente anti twabasomesa luli ne tubagamba nti fe okwagala kwaffe essente kuba wamaanyi kuzikola bazireete tukole ki era twakubiza abakyala mwongeremu amaanyi ag'okwagala okulya ssente naddala ez'abaami bammwe abaami bammwe osobola n'okukola ezizo muzize tekirina buzibu tekirinamu buzibu. I mean these are natural trends, these are natural settings. Akola ezize Farida akameeza okalabaako kazimba apartments akameeza bagenda gano tuwa akameeza bwe banaagaana they are going to move from their position. Results ziri clear. Bwe banaagaana okukola ssente ne baziwa ebitonde biri ebikyala ebiri byazo they are going to move from their position. Badde wano abakyala tetwagala baddewo naye they will be naturally they will go there. Ate ensi mukyala bw'abeera wano mu maaso wano mutawana ffe byaffe temujja bisobola kuba ne fire brigade tetusobola. So abaami mulwane nnyo ssente muzinoonye muzireete bw'ozifuna ziteeke waawo. I have an uncle ye ssente ze zonna taziraga omukyala naye aleeta obukadde bwe 3 n'abuteekawo n'agamba kakati ezo muzitetenkanye. Mukyala yamanyi oba balya byennyanja oba balya ntula oba balya ki
Yeah, man. Kasi byo akade katugwa kwa jatsayi. Byonna tubirabye abaami bye balina okukulamu bintu bina. Omukyala role ye kimu kulaba nti omwami akula mu bintu ebyo. Omwami omukyala ye twamwogerako amaanyi go bwe gali. One, amaanyi g'omukyala tubakubiriza nnyo ekisooka nammwe mutye Katonda. Kuba Katonda ye equalizer. You know, fena yatutoninga, that is if we accept it. Katonda yakujjukiza. Weweerabidde agamba nti gundi bw'ojjukira nti olina omutonzi we gy'ogenda okuripootinga oyanguwa mangu nga n'omwami wo ne famire wo n'emikwano gye tebannaba kugamba ne wezza wekka. That is one. Two, abakyala mumanye nnyo bye mwagala nga biri clear bulungi nga ne kala zaabyo kweziri. Kitegeeza nti n'omwami gw'oyagala mumanye nnyo naddala abatannafuna. Babakyala bangi bagwa dda mu bizibu ng'omusajja muzaalamu abaana si gw'ayagala naye nga takyasobola kuvaawo. Era bwe yandibadde asobola naye nga tikikyamukolera nnyo makulu kukola ki ng'omusajja teyafaayo kulowooza nti I would want this kind of man coming from this side, you know, having this kind of byonna omuntu bye yandyagaddeku nga teyakifaako eyo knowledge teyagirina. Kati bw'oba tonnamufuna faayo nnyo tufunayo akadde otule naawe genda mu Serena osabe akacupa k'amazzi ofune ka notebook ko bwe kati owandiike my dream man. Otandike okitegedde ekyo kyekirala bw'onoomanya by'oyagala naye bw'oba tobirina you know how to tone olina kwotambulira nti ekyami kyo bwe kiba nga kinene nnyo naye nga wali oyagala nnyo onowa kati goals zo ziri mu kumutwalako mu gym slim fit. Okitegedde ekisemberayo ddala tumanye nti we are partners. Tetwerekerera abaami n'abakyala tuyambagane mu bulungi kubanga ffenna bwe tubeera nga tutambula nga tulaga buli omu asemberera gy'alaga ye harmony era ye stability era ye sanity mu society. Naye bwe tunayagala buli omu okukuba munne enkokola vaawo mpitewo nze nsinga tojja kuba nabyo. Nina abaami omukyala ayagala kusoma olw'okuba naye yagambye omwami alina PhD. Kati omukyala bwe yagambye nti nange nandisomeyo ka masters omwami ali munyiivu nnyo owa PhD agamba oyagala kati olwokuntuuka kati PhD yamumenyera ki ne bwe tuggalirawo awo program ne bwekomaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. God bless you. Bye bye.